njala mu tagging era ono Joseph Mayanja abereko ku video eno mukulu lususu lwa Kimekalian Skin njala ku video eno njagala kampuni ya New Vision yabukedde TV naye bereko kuno njagala omukulu Felix Kraige abereko video eno mwogezi wa maje mukulu Felix Kraige nkweta ku video eno kulaba jaka kusalemba akakuweleze netaga ne mutabani wo mwesigwa naye abereko video eno njja kwetaga Mathias Mpoga nsaba ona woli Bungereza wotudde nkwetaga mu video eno bereko bulungi nnyo netaga wasanya Kalu Charles Peter Mayiga obereko video eno amanyo inzo kuba wefudde bize nga kamese mu side board ne Peter Mayiga nkweta ku video eno njja kwetaga ko Lubega Mukaku nkwetaga mukulu nkwetaga ko 120 njja kwetaga naba boda bonna abakolera omulimu Uganda ngomanyi tuvuga boda nga gwe mulimu nkwetaga oyitireko wano katugenda kutandika bulungi nnyo nga bulijjo then tuloke tugende maaso ndoza tutandike n'akalowoozo kaleero tugende maaso nendo zanga sinakola kalowoozo kansoke mpisawo akalango kano butoba buvunanyizibwa butayisawo kalango kano kansoke mpisawo akalango kano kamwanyinaffe Evelyn Namulondo kaka akalango njagala kayisaawo kagamba katya akalango kagano kagamba nga 3 omwezi ogw'omunaana the best of Evelyn Namulondo from zero to hero featuring Swagger Nation, Mickey One, Ray P, Eddie Awe, Venue Theatre La Bonita, Geno emitwale 3, VIP emitwale 5, Table ya mitwale 5, ya 10 ya mitwale 5, nga bijatandika ku ssaawa emu eyakawungezi. Kale mwenna bambi basaba mugende mubere ku show ya Mwanyinaffe goba nti wagira enkyuka owagira Chemical Ali owagira ani please nkweta agogendo yambe munna bitone munna fono kubanga wata mwinzo ko mundano ku social media nga munda banga omwogezi nenze nange ndi artist lwa kuba system lanko ku kinchina linkoze ndi artist byafyo biri yogerera nga mazo kujja tulizigene mu Uganda empya nimbagulira how and when njabagulira so njalo basa mwenna ngina kuzomwezi 3 omwezi ogw'omunaana fena tubeye ku theatre La Bonita nga tulaga Mwanyinaffe ono mukwano mwana muwala Evelyn Namulondo nga agenda okwolesa ebitone bye okuva reyava kutaka okutukira ddala ofuuka omuzira nga abagenda omwerekera kubagenda kubeera bangi naye nga bebatadde kapande kano kuliko Swagger Nation kuliko Mick Wine, Ray P ne Eddie Awe wonna mugenda kusinkana ku theatre La Bonita nga emmeeza esookerwako ya mitwalo 3 buli muntu emmeeza eddako ya very important people ya mitwalo 5 oba entebe ekifo ekimu kya mitwalo 5 then nga emmeeza ya mitwalo 5 jetandika ssaawa emu yakawungezi era kijja kutokota nga sekisaanikire ndowooza kati awo akalanga ko mazo kayisaawo tulyoke tugende mu maaso ne video eyatuleese olwaleero. Alright, kati njagala video ntukikwate mpola mpola era njagala buli muntu awulize ebyo byengenda okwogera olwaleero nazze nga nnekaka mwenyumwenye ku matama kubanda ebingi bitambula ku social media gyempitira eyo ebirala binsindikira naye mbiyitamu naye nze ennaku zino sikyalekana bantu bwe mba nina dduumu saakyalekana biyenje lwaki kyalekana biyenje olw'ensonga nti byokkola nina bingi kati nga ntandika njala mutagingire akabinja k'abanyampya bali Bungereza waliwo akabinja k'abanyampya bali Bungereza kenjagala mutagingire kale nako social media kuno okefula nti kankyukakyuka naye nga ate kakuba nkyukakyuka direct njala mutagingire abanyampya b'e Bungereza abefula nti bankyukakyuka bajjemba mu message yabwe olwaleero okusirika situloza nti situtegeera tuba tutegeera bimwogera byonna tubiraba naye twayagala tubamma amatu naye muyitiriza okubuzaabuza abantu n'okukyamya amawulire kubanga gwolekera omuto tegunyuma naye ebiseera ebisinga tetwagala ntalo ffe twewaladde entalo kubanga tetwagala ntalo twajja kubuulira abantu information nabagamba nti ku social media kuno oba tolina information nga tunabyogera kubuulira abantu wumulodde mu kayumba k'osirike abalina ebyokwogera bagenda obuulira abantu bajje babe babuulire budaanigwa ate okuzala bwe bakola bw'oba tosobola kintu kirekera omuntu akikola okitegeera si buli muntu nti ategeera ate si buli alina omuntu nti ategeera ate buli muntu alina omutu ogugge siraba lwaki gwe olumirirwa nnyo ebiyiise ng'ate gwe tolina byoleeta byogenda gatta ku biyiise so leka nomulekerawo okulinyirira abantu olw'okuba ntuli bantu ate tulinyiga ebiseera ebimu njala mutangira akabenja kali ak'Ebungereza akefula nti kamanyi nnyo ebyenkyukakyuka naye ng'ate kava dda ku mulamwa kenjagala olwaleero era nze omulimu ogwange ndowooza bwe kuba kugukola ndi guli mu bitundu nkaaga ku buli 10 gwe neeyama okukola gusigaddeko ebitundu 4 kubanga neeyama okubawo information eyo ngikoze neeyama okubaleetera abaana b'ebitone abali ku social media okubakolera kubawo information abaana mbataddewo nzimbye abantu abawa information nga social media tebowa ekyo nkikoze
kati atoli bwajjanga yagala kuyiwa kintu kyenzimbi ekiyamba nakyo kitambuza information kiba kitegeeza ayina ekintu ekira kyakola ki kyayisaawo ekice. Kati ndowooza njagala sooka genda mu kalowoozo kaaliro tulyoke tugende awo tulaga. Akalowoozo kaaliro kagenda kuva mu lugero luno luga nti okwerinda sibuti ensanafu etambula egaludde. Okwerinda sibuti ensanafu etambula egaludde kivulula nti mwenna amanyi omukulu omugendo gw'ensanafu ensanafu ebiseera ebisinga zitambula zeerinze nga tezibikudde amannyo kyonna ekizigwa mu ggabo munnange kisaanyaawo kisaanye. Kati mune bwe ganti okwerinda sibuti ensanafu etambula egaludde njala tegeeza mwenna bannayuganda abawangalya mu semazinga mu nsi zino wammanga ezisangibwa mu East Africa nti mwegendereze nnyo mwandibanga muli mu ttabu nga temumanyi. Okusinzira ku kibondo ky'abambega kyemmaze okuzuula nga saagala kyogera kati nenjala sooka kirekawo kibeerewo naye nga njala bategeeza nti mwegendereze nnyo. Bw'obanga oli munnayuganda ng'owangalya mu ggwanga lya South Sudan, bw'obanga oli munnayuganda owangalya mu ggwanga lya Congo, bw'obanga oli munnayuganda owangalya mu ggwanga erya Rwanda, Burundi, Tanzania, Kenya, wuliriza information eno mu kalowoozo kaaliro nti okwerinda sibuti. Yoseri nga bwe yajja nti okuva eddayi yali mutegumbuzi ngera atya nnyo abantu abamuvuganya. Butyo ensimbi z'eggwanga ezisinga obungi zonna zimalidde mu babezi abali mu kubeega buli munnayuganda olw'okuba nti alina obutiitiizi. Njagala balabula ng'obudde bukyali. Mwenna bannayuganda abaagala enkyukakyuka ng'oli mu nsi z'emmenye weegendereze nnyo amakanisa ag'abalokole ge mugenda mu nsi z'emmenye. Nti amakanisa ago abagakulira n'abaddako bonna abasinga obungi bakozi ba External Security Organization era bakozi ba Chieftains of Military Intelligence WEPO ne Internal Security Organization ESO. Abantu bano babega bannayuganda bonna ne babajjamu information gobazula nti tayagalira ddala nkyukakyuka oyo wayitawo akaseera mpawe kaaga oba tafudde bakwata bukwase nga bakulukusa bazza Uganda nga munnange emiggo gyemuvugira ku lubuto ng'abawawula engalabi. Kale ngira bategeeza mwenna oli mu South Sudan, oli mu Kenya, oli mu Tanzania, oli Rwanda, oli Congo, oli Burundi nti wegendereze nnyo amakanisa ge mugendamu agabalokole bapasita basinga obungi bonna abali eyo. Museveni yabaali basindikamu bakola emirimu gya kubega ndiga zaayo naddala ezo ezisuubira nti zaagala okuggyako Yoseri mu ngeri yonna esoboka wadde nga togenda mujjako naye nga oyogera ebigo by'enkyukakyuka munnange tobafaanira bulungi era bw'ogenda okulya ng'oyogera ensonga ezo batunula kyamulinga essalambu eryansange sina kindi okuba nti banyiikaavu batunula ng'omubi atunudde mu kaleega. Kale ebigo bimala bikugamba njala mwetegereze bulungi nnyo naddala abantu abali mu Kenya, Tanzania, South Sudan ne Congo mwegendereze nnyo bonna bano bapasita abali mu kanisa nga pasita agasumba mu Uganda bonna basinga obungi bakozi ba ISO ba ESO ba CMI era nga bannaffe basinza okufuna obuzi bonna babusanze mu ngeri y'okuba nti beesiga bapasita bano kumbe bapasita ate ba informant ba Museveni. Ekyo nakyo mukitegedde. Kati njala genda muka Kigulalo gikyaleero. Mu Kigulalo gikyaleero nga sinda kigenda mu bulungi nnyo njala kigende eri abanyaapi bonna abali e Bungereza nga bawoza ba struggle era nga sinda kigenda mujala nsooke mbaweyo kalayini kamu kokka ndyoke nkigendemu. Omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu atuga nti ensonga ezirina amakulu teziwa makulu, ensonga ezitalina makulu teziwa makulu. Naye mutuufu ate nga tugendera ku bigambo bye batugambye naye waliwo omuntu gw'olaba nga atuuse okukwata mu liiso n'osirika ebiseera ebisinga. Bw'asukka ku liiso ate n'agenda mu bitundu by'ekyama aba ate asusseewo. Kati kano njala nsooke nkabategeeze bulungi nnyo. Maze ku social media kuno emyaka gigenda mu 5 nga nkola amawulire gempa bannayuganda agabawonyezza era bingi nnyo ebiganya okwapeninga mu Uganda. Neŋŋamba nendeeta ne bannange bakole emirimu gye gimu nti nze mba siriiwo abantu tebali bafuna information lwakuba nti siriiwo. Nendeeta abantu n'abalala ne beereeta mu struggle okujja okukola ku lw'ensi yaabwe. Naye eriyo akabondo akeefunyiridde nga kali mu Bungereza kambala enkofiira za people power keefuna nti ka people power akalwanyisa buli muntu yenna ameruse ajja okulwanyisa ekigambo kye bayita Museveni. Njagala buli muntu omukulu ali kuno alina empeka emira era nga alaba enkyukakyuka bw'ogiraba. Njala kubuuza ekigambo kimu. Bwe tuddako essayidi eri eya Yoseri Tibahabulwa Lutabaisiramu Mutano wa Karekezi ku bantu abamukolera kye tuyita blackmail propaganda nga balumba enkyukakyuka balumba Kyagulanyi okumuba buli lunaku. Wali owuliddeyo omuntu wa NRM ng'alumbye Pastor Mujingo nga awakanya byayogedde ku Kyagulanyi? Wali owuliddeyo omuntu wa NRM nga jalumba full figure ku bintu byayogedde ku Kyagulanyi? Wali owuliddeyo omuntu wa NRM nga alumba basajja mivule ku bintu byavumye Kyagulanyi?
waliwo udde omuntu wa NRM nga jalumba TV ze Uganda zonna ezimalwa Kyagulanyi Ssentamu ne ba presenter oba bonna ba political analyst aba NRM balumba Kyagulanyi waliwo wa NRM owakanya baba bawogedde ku Kyagulanyi baba muvumye waliwo mulabyeyo tabanga yo kubanga bakimanyi nti bo system gye bakozesa ya kuvunza na kukuba Kyagulanyi Ssentamu mujja kulayine ate nga bukyandibadde naye weewuunye fe abantu bakera ku social media ne tujja ne tukuba mu 7 tukuba buli kimu n'enteekateeka ze ate muffe kennyini ne muvaamu bayita b'enkyukakyuka ne bakuba information gye tuwa nti nkyamu si ntuufu ne bakuba ba presenters ab'enkyukakyuka nti bakyamu ne bavumira information gye tukola ne batandika okukola buli kazambi yenna n'okubalemesa sina kindi okutandika okusindika okutuwa ensimbi ba bloggers abamu batulumbe batuvume bakole kinekyo si ekikulu ekikulu kiri nti bwabanga aba NRM information gye bakuba Kyagulanyi ku macha n'olwegulo teri yaji challenge nga bonga ba NRM how dare you gwe yeyite enkyukakyuka nga sogedde ku linnya lyo sogedde ku platform yo sogedde ku byoyogera nzija nenkuba mu 7 nenkuba n'emirandira gye kuva wansi paka okuva ku mutwe mpaka wansi gwate nojja noga information gye mpaka mu 7 nkyamu okolerani tuli mu kigula luggi nkitandika mbagengera bwa kalende okengere mu kigula luggi oba okolerani bwe ngamba nti mu 7 yawo obutwanga kiri practically kirabikako mu Uganda abantu babawadde obuto bagala bamala ogonojja noga nti obutate buli oba okolerani Sigamye nti Kyagulanyi yawo ngambi mu 7 n'akabinja kaka iso semwayi ese bagawo butwa gwe novuga nti obutwate buliyo oba okolerani bwe nvane ngati mu 7 yawamba abantu era abatalina safe house gwe novuga nti biliyo oba okolerani bwe ngamba nti walukolo tukuta Kyagulanyi Ssentamu nga naye kennyini akimanya akifuna information gwe novuga mbu byetwogera tebiliyo oba okolerani era kikyobogezako kuzimba era nembawa matuna wera ku media unajana gati alubi ya gandi embu simemu ka Kyagulanyi agenda ko Kyagulanyi butu leta video na video ezuwere zisuka mu 10 leta video mwagala nyo evidence nina video zisuka mu 10 kwata video gisalemu gisharinge ogitika ku social media platform nanja kuyaba ogisharinga in fact nja kuyaba ogisharinga no gisindikira omukulembeze nyo bagisindikira omukulembeze bagisindikira mukyala we ukitegera akabinja kano kalimo abantu bangi nnyo naye mbalabulo omundi ogusembayo mulekera okwebuzabuza nga bafuka banaba mba mwali asereza mu 7 muzirye muve ku bana abakola information mubya mu byabalema mutuze enkwintingiriza mu wansi kubanga tubategedde banga ddene nnyo mubuzabuza nga bafuka banaba nze njera kubuuza bwe nzija ne ngati mu 7 mu kyamu gwe noga ndi mu 7 si mu kyamu nga tuli mu kyukakyuka ky'oboyagala kyembuzo boyagala ki omuntu yenna nga wakyukakyuka nga ata defendinga mu 7 nga despising information gye tukuwa oyo genda omwani following mu blocking kubanga ezo zetuyite embata zane tezina guidance those are called unguided missiles or missiles tebayina kibagenda twala gwanga nze mbuuza abantu bebamu tujja kuno ku machano logo ntuvuma ne tulumba ne tukulie ne tuvuma ne tudefendinga Robert Kyagulanyi Ssentamu ku machano logo buli amulumba njagala olete video ku kabinja akatulumba nga kuliko yali defense ko Robert Kyagulanyi Ssentamu bochaga batandika omuvuma njagala ombuli yali avudde twe tuyingira n'abantu beta na family member tubalumba tubatwaliramu naye bo baba vuma Robert Kyagulanyi Ssentamu nga basirika babiri basanyufu kati tubagambye nze bwade si project bwembanga mpa information ngekwata ku 7 akabinja ke konna gwe nogamba jempa si ntuufu oba okolerani bwembanga ngabi Kyagulanyi bagenda kutega kano ko nze nenkyogera noga nti mbibe yogede si bitufunguli wachuka chukuba okolerani bwemba temuyina information better shut up ebyokola mbive kufa balina information tujja gitambuza mukitegedde bulungi nnyo ebintu by'okutiisa tiisa okuddo nga temwina byakukola mubiveeko kyekigula lugikyaliwo kati ngenda kitandika fennedde nnyo bwe twagendako mu kyalo nga tumaze okukulirako mu kibuga ne batujja ne batwala mu kyalo tugenze mu kigula luggi ku kyalo okwo kwabeerangako omwami wa Kabaka era kwabeerangako abasajja abaakula abebyebuyonjo nga bajja ne balambula amaka agalina kabuyonjo agalina akatandaalo wepo nokuba nti mulina omusiri gw'emmere mulina buli kimu nga inigeno bajja babayita basupervisinga naye mu Buganda bwadde bwaffe gye twakulira era nga nakati ebimu bikyaliyoko mu kyalo
twabiranga n'emitendera mingi nnyo mwe twayitanga okukola obuyonjo. Lwaki mbawadde ekigwalulugi kino? Ngenda kisijja mu kantu kano kayinza obutabanyumira mu matu nenjagala mufune ekigambo kye mbajjagala obategeeza ku bantu bano batufuukidde akayinja mu ngatto. One, tukimanyi bulungi nnyo nti ffenna akaamugwanya tukeetaaga mu ngeri omu eb'endala ke tuyita kaabuyonjo. Naye era kaabuyonjo eno gy'olaba bw'etuuka n'etandika okucuuma oba okuwunya, edda baatuwanga ebyokugikozesaako tugikendeeza okuwunya oba kubanga okugigema. Era twanyookezanga, era kaabuyonjo bwe bejjudde kiba kitegeeza nti egenda kuwunya. So twabanga n'emitendera mingi mwe twayitanga okuyonja kaabuyonjo. Kati mu struggle, tubanga tuli mu struggle, ne mubamu abantu batandise okuwunya amannyo, okuwunya enkwawa n'ebigere, ng'ate batandise okulemesa enkyukakyuka bempita kaabuyonjo. Tuyina ozikoomera ziggwemu omukka omubi n'okutambuza obusiri n'okutambuza obuvunyu, kuba kati bali mu kutambuza buvunyu. Kati kaabuyonjo zino twakoomeranga nkoomere okwewala okuwunya n'okutambuza obukyafu. Kati mwe basajja mu ne bakazi mmwe akabinja akali e Bungereza n'akamu akali e Kenya mbalabula. Nabagamba nja kudda mu gwomuna we are approaching August, nja kudda nga ndi mubi nnyo. Akabinja akali e Bungereza mbategeeza muli kaabuyonjo ez'enkoma ezitandise okunyooka nga zivaamu obusiriŋŋanye. Tetwagala kuwulira bintu kubanga batusomesa engeri gye tuyinza okukwasaganyamu kaabuyonjo ziba zitandise okuwunya. Muli kaabuyonjo za nkoma mututawaanya tukola emirimu gyaffe mutuwunyirira. Bwe mba temulina byakusooka byakukola mutubuulire kubanga tukooye. Bwe tuzimba gwe mukuba information gye tutadde mukuba mukoleraani. Njagala bagamba bwe mba temukyasobola kukola mutubuulire. Sigamba tebyokola tubirina tetwagala bavuma naye mbategeeza mu kigulalugi kya leero nti ffe baatuyigiriza nti kaabuyonjo munnange ejjudde twagikoomeranga era tumala ogikoomera okuwunya ne kuggwawo katugenda bakoomera era ndagira buli muntu yenna asobola mutandika okukoomera kaabuyonjo zino eziri e Bungereza ezeyita eza nupu naye nga nzeyita za nkyukakyuka naye nga ate zitandise otuwunyirira. Kaabuyonjo ezisinga ziri Bungereza ne waliwo n'endala eziri ewo Nairobi ezeefuula nti ziyina ebyezikola mwenna mbalaba ne kaabuyonjo tunyookeza okwewunya okuwunya. Kino kibategeeza mulekerawo okumanyiira n'okuwalampa ebitabakwatako. Patawo bakoze information nga si yo tayogedde ku gwe zipap. Asimwe baba bakoze information nga tayogedde ku linnya lyo era nga nebyayogedde tebikwata ku family bakugwe zipap. Kabere basaba nga akoze information nga tekwata ku gwe oba tekwata ku family zipap. Kabere Katongole nga akoze information nga tekwata ku nnyoko ku kitaawo ku kojja oba nga tekwata ku gwe kwata ku 7 zipap muleka jogere. N'abala bangi nnyo bakola video. Kabere n'Ensimba Gift nga akoze video nga tekwata ku family omuganda nga zipap kubanga ayogera ku kintu kimu kyankyukakyuka nga akuba mu 7 so sigwe. Niyo munola omusajja omukulu alina akawalaata kubanga omanyi omuntu okubanga otakula nnyo omutwe nga toyina enviri zikuvudde ku kiba kitegeeza nti weewuuza nnyo nga amagezi gakuweddeko. Musajja najja ku video alina akawalaata mu myaka gye emikulu ajasobola alina essimu ya buyonjo alina Facebook account naye tasobola kujja kukola information naye gamba nga akola analysis. Olina ajja n'atuula ayambadde anekande kanyagala singa Robert Kyagulanyi Ssentamu ayambadde ebyo mbona ajja kuwa information nga alina okulumba bulumbi bantu. Mwetereze tubakoye bantu mmwe muve ku baana bakola information bwe temukyasobola kukola mutubuulire. Mbagambye waliwo wa NRM afulwa information nga Robert Kyagulanyi Ssentamu NRM ne waliwo wa NRM ajja n'avuma Robert Kyagulanyi Ssentamu NRM ne challenge nga byeyogedde. Museveni yasinga okukola propaganda n'ekibiina kye. Waliwo ulidiongo omuntu waabwe yenna akyalenga propaganda gwe bakola taliyo. Lwaki mmwe abeefuna temuli bankyukakyuka bali e Bungereza ne Kenya mukuwa information y'abaana gye bawa nga ate kuba Museveni nga teboogedde kugwadde ku family yo. Muloza tuli basiru ate abasinga obungi mwena tulina information ebakwatako ne twakoowa entalo. Njagadde bbaga nakoowa entalo saagala mbagambako obugambi mwetereze. Mission ya yali yakusula social media nga twakamala okulonda yonna mujijje omuntu asirike ne tugana okusirika. Kati we kibanga kye kibalwa kibaduguda mugende ku munyanya mwetugire ku munyanya ebisigano ojja basanga yo kubanga tukoya akamanyiro. Gobo ina video nga nvuma Kyagulanyi oba nga nvuma Babi gireto giteeka ku mutimbagano. Bobo ina video nga mbika Ssaabasajja Kabaka gireto giteeka ku mutimbagano. Bobo ina video nga mbika Museveni gireto giteeke ku mutimbagano. Simple as that. Ojja kubumazama mima. Ochitegera bobo ina video nga nne kyamu kyendakola mu strogo kireto ogiteekeko ojja kumazama mima dhani okubera ku social media nti lumbi yakola no asimu akola kino pata akola kiri simanyi masaba akola kiri simanyi kotangola kiri zete kintu kyayogera ne evidence ogiteekewo. Ensejja kutegeera naye propaganda okuddeyo kwasamiranga obugego bukalo buli ku mudaala nga bunyooka enswera takyakola.
We are here to defeat and to expose Museveni, not attacking each other. Era nche kiba kisemba yo. Buloga yeno wa nation bata kwogedde watadugedde ku gwenga yogedde ku Museveni. Where did you get the pain? O mulumi obujja ludanga bogera ku Museveni. Bwembanga nkuba Museveni gwo mulumi obujjawa. Nti Museveni agaba botwa tebuliyo. Kyagula bamuteze omutego nti oyo ali bateguliyo. Anti mwagala afe ko mwagala dafe. Daye mbalabula mugende mpola. Feche tuzimbye okuteka abana bakyayogera ku social media. Kiri worth billions. Mweche mwazimba kyabalemerera kiyiika. Kituzimbye okubeera ku media bano kusigana ko bali kiri worth billions of money. Mweche mwazimba ku musenyu ne kiyiika. Muleka abana bakyali mu struggle basigale mu struggle. Bwemba mwali wa musirike. Mulekera okuchallenge information abana jibawa. Ekigulu jinchikomeza okatugeza ku information ya ndese. Eranja lategeza mwenna instant settlement mwenna abantu bebongereza bali ebongereza ngabo ezembalabula ku banks ezenjawulo ezitandise okujja okubatuuka keyo bangamye tebongereza era National Housing Finance Bank yazedde bongereza era ngo omukulu agiri mitambo ye Nathan William Mutenza Mbega kadogo wa Museveni yagireta ebongereza era nga baagala buli muntu yenna bafune data wo balyoke bategeere enfunayo n'enyingiza so mwenna abantu abali ebongereza n'abali Boston namwe National Housing Finance namwe yatuuse nga bakusaba copy of your passport, two passport photo size, basaba national identification, basaba passport of non-Ugandan, proof of residence, bank statement, driver's license or utility bills. So kati gomuntu ali Boston mu America, simanyi Sentinel, simanyi Equity Bank, simanyi Housing Finance temogezane mugula wa account. Uganda teri sente banka zonna zayavuwala bagala details za mwenda kumanya muyingiza mutya era mufulumya mutya so njagadde bategeza ngo obudde bukyali mwenda bali bongereza teba muntu akubira simu mugula wa account ejo mugenda mu restaurant simanyi mu church simanyi muki mwegendereze tubagula budde ku musajja gwaita Nathan William Mutenza ebbanga lino muganyo tegere omusajja mubi alinganga ekire ekyenkuba ekiddugavu nga ate kiriyo kiro tosobola kyawula na budde bwa kiro nenga ate gino bisigala bibe kubanga ekibi kiba kibi kasita kijira mu nzikiza kiba kibi. So no bategeza mwenda abantu bali bongereza nabali Boston mu America mutegeere ebintu ebigena maaso mu side yeyo. All right. Ndowooza kantandike ne mukulu ono Felix Kulaije. Alenga no kasoke ngende wano. Ndowooza njala mutegeere bulungi nnyo mwenna abantu bana Uganda. Tubagamba ati abantu bano basa face nga batandise okuvaayo balaga true colors ne muganyo tegeera bibayita akabinja kano akabatuusi batandise okwejjayo. Kati go wenna nga okozesa Equity Bank kino njala kikulaga waliwo kye bayita Equity Mobile ngoba okozesa mobile money banking what mukimanyi nti bana basajja ku details zaabwe Oluganda baalujjako kuliko nnimi endala zizino yiyo awasokolingiddwa ngenda basomera ennimi eziriwo kiwasoma kiti transaction on the go send money to your own or other Equity accounts, other bank, local, international, mobile money, to your prepaid or credit cards, pay with Equity, pay your bills, pay your goods, pay any pesa till, buy airtime, save people's business to your list of the favorite, quick and easy access, sign in with fingerprint or facial recognition, change the app to your referral languages. We support English, French, Kinyarwanda, and Chinese language strictly. Eye Equity Bank nabagamba nyinyi umanyi bulungi nnyo ye Janet mukitegedde bulungi nnyo Oluganda teruliko nkabasomedde nanga bwe kali kako Oluganda teruliko ennimi eziriko kuliko Oluzungu, Olufalansa, Ekinyarwanda, Ekiswahili n'Oluchina. Bano n'okuli obuuza ekigambo Omuganda kimunyiiza kati mwenna mbagamba mwe muddeyo mwewunze nze tebinkwatako mbagambye awo tuvuddeyo tugenze ku nsonga kati mukulu akatusokere diversion zino
cancel episode diversions. One. Njara mu salgo ntubulo mu social media platforms ekisookera ddala. Social media mu Uganda efukidde mu 7 ekizibu. Ne TV station, radio station tezikyalina katale wadde okulangako abantu bagenzi bazibuukako. Era abakozi ku TV ne radio basanga obuzibu okutegeeza abantu information eyaabwe ey'ekijega gye badde babawa abantu bagenda ku social media platforms okufuna information. So diversions nyingi ezigenda mu maaso ku social media naye njala tegeeza muganda wange Lususu lwa Kimenke AAK Allion Skill wonna wooli njagala olize bulungi nnyo muganda wange Clever J. Olwali tusiibye omuntu ku social media nga waliwo diversion egenda mu maaso etya mwonna mukire bulungi nnyo batimbye nti muganda affe Joseph Mayanja mulwadde nnyo yeetaaga essaala. Ekintu kino kibaddemu NBS, kibaddemu Bukedde, kibaddemu Sebuyo Olugambo, Gravity Omutujju, Mzei Mayanja ne mukyala Mayanja nga bakozesa Bukedde ne interview okuyisa amawulire ago. Mumanyi lwaki bakikoze ekisokera ddala Museveni ekintu kimulemye okujja ku media, okujja Allion Skin ku media kuba Allion Skin abafukidde ekizibu, Lususu lwa Kimenke abafukidde ekizibu. Kati ate nga Lususu lwa Kimenke alina omuntu omulala gw'ajja yali yagwa gwe bayita Clever J. Ono Clever J na Allion Skin yamusituddamu jeyo. Kati nga bakutte media okuva mu Uganda abadde akutta amawulire, aze Dubai akutta amawulire, kati nga media yonna eri suffocated by Allion Skin ne Clever J na buli kimu. Kati bagamba tukoze tutya okujjawo ekintu kino. Mayi baleta diversion after diversion. Kati diversion gye balese ku machaji njagala obbaga mutegere bulungi nnyo. One njala soka bategeeza mwenna. Mukulu Joseph Mayanja Chameleon simulwadde no. It is a big no. Omuntu omulwadde ye mukulu we gwe bayita Amfre Mayanja ye mulwadde. So bino byebyo ku social media n'amawulire bataddeko gonna ga bulimba. Mayanja Joseph Chameleon simulwadde. Omuntu omulwadde ye mukulu waabwe Amfre Mayanja. Olwokuba nti mwebazanya diversion musobola zira baffe tuzirabera ntugana kino kikyamu. One omuntu nga mulwadde kuba sigwe gusoose muganda afuyo okulwala alwalira emirundi mingi nnyo wakiba kiti mu crucial moment eno ate nga bakiwadde airplay okulwanyisa Allion Skin ne banne olw'ensonga tebakitegedde nti media tekyagala kuwuliriza. One lwaki kijidde mu mukutu gw'omuntu eyayisizaamu eddoboozi nga Gravity Omutujju nga badda wala na Chameleon ebbanga lyonna kati yafunye ate crucial moment nga alina ekivulu nga naku z'omwezi bbiri omwezi ogwa Septemba kubanga badde balina kye baagala okuzanyaawo bajjewo amawulire ga Allion Skin. Kati njala bategeeza Joseph Mayanja si mulwadde, omulwadde ye mukulu waabwe gwe bayita Amfre Mayanja ye mulwadde so si Jose Chameleon. Olw'ensonga nti ebintu bingi ebitambula ku social media naye nga ate mukimanyi bulungi nnyo nti ffe twajja kubabuusa mu buli kimu. Kanda mukambalazi kali mubba magala kakasa ebifaananyi batadde ku social media byonna bikadde ne kino kyekya Amfre Mayanja ndoza mulaba ng'ali ku kitanda ku peji yennyini ng'abeeyogerera nti muki mulwadde yali agenda kutambula n'afuna obuzibu ku peji yennyini eya Amfre Mayanja. Ekifaananyi ekira kye babalaze kino ekifaananyi kye babalaze kya maama yali ne Chameleon mu Uganda nga bakola ki bamusikaninga ekyo nayo kikadde kati na kino kyekya Amfre Mayanja bamukolako. Kati mwenna mumanyi amagulu ga Chameleon gana amagulu manene aga Chameleon tegamutuusa mwaka gujja gana amagulu manene nyini go omulamu muntu munene sikusiga Chameleon so mukitegedde bulungi nnyo nti badde bazannya omuzannyo mu media okuba nti bakyusa amawulire. Reason being badde balina kye baagala okuzannya wano wenjagala obbakwatira ekisooka bonna ba celebrities mu Uganda baagala Chameleon newankubadde alina ebizibu bye bwe genda ocekinge ku platforms zaabwe zonna zonna bakuliko aposting za Jose Chameleon quick recovery no ekyo ekisooka. Ekyokubiri bwe mba nga ndwadde oba Chameleon alwadde ani asobola okujja okutegeeza media nti Chameleon mulwadde? One abeera mukyala we Daniela tana kya postings. Two Palaso tana kya postings te Muganda mulwadde oba Wizo tana kya postings. Naye it was a connection between state and media okugatta emboozi ne baletamu Gravity nti yakumidde Chameleon n'amwetondera olw'okuba nti Gravity alina ekivulu ng'ennaku z'omwezi bbiri omwezi ogwa Septemba. Era omulwadde kennyini mbu yagenze n'awandiika nti bannange tugende tusupportinge Muganda affe ng'ennaku z'omwezi bbiri Septemba. Okirenge nti badde bagase omutimbagano okukwata abantu bujega nti tebategeera. Tutegeera bulungi nnyo mukulu. So njala bategeeza Bukedde bino bye yataddeyo bino. Mumanyi ffe tubeera ne information wano bino Bukedde bye yataddeyo. Lindako wano. Ffe twagala bwa information nga tulina n'obujulizi wano. Bibino wano. Dr. Jose Chameleon
yagenda mu America okweta ku matikira ga mutawoni aba Makasi Mayanja eno brandi kiba mu kubidira likondire ngembera esinonyi ngekirowozebwa nti yalongoseddwa Gulabita mutujja kwene kamiliyoni kusene mukyala we okumalisa bya gamba tempera sinonje era nti kamiliyoni bulwadde muyinga yetaagasala zawuli muna Uganda bulwadde era kamiliyoni yetaagasala na tumusabire kizo gambe gwanga isabire kamiliyoni nemikwano jene buli omu na wali basabire Dr. Jose Kamiliyoni kuba bulwadde nakugenda omukubira ngagenda mu operation yadeta nainga bagenda mu operating gamantu bayogedde ku bintu bingi ate sino kumetondera kwebi yamukola era ni namusonyiwa namutegeeza media ze Uganda kale atutugenda ku lwawo njagala bategeeza embozi tegimugigenderako diversion ono Reverend ekituvudu kyengena kuzo mwezi 2 September kyagala okupromotinga oluba kuba ali ne skill bagala mujjako ne clever je ku media ekyo tutwagala tukubuzabuza abantu mbaga posting balaze bulungi nnyo eya muganda wa Kamili Anfre Mayanja ye mulwadde Sosani Sosi Kamili nti mulwadde no baba ida version ndaba sobola ogireta n'ekyabukedde gravity omutujju byonna gwe no gendo tune ku platform za superstars bi Uganda bana tekuli wadda mugende kuikiri cover no era ono gwada wala ne myaka gyonna yagembo ayogere nako na yeyogere naye brain za monka otuvudde wamma kati njala tugende kumukulu kati mukulu freaks klaije conspiratorial ze bino betu bagamba nti NRM yakyasanze propaganda era nga sabaganda bafumwe nabali Bungereza nabali Kenya mugezeeko nnyo okulamba uli n'okusoma politics mutambule mulabe nga watambula then mukole information bwe mbata musobola kufuna social information mugoberera ni social media net TV na moli mu Uganda mujja kufuna mu content gumukozesa dani okulumba bannammwe tutandise tutya omukulu Eric Mwesigwa mwamulaba eyajja ne bamukwata ne bamucha pass state nave ne efuya kyagula nyamocheza naye Felix Kulaije yayogera bigambo bingi nnyo njagala soka kukola mu akantu kano nina kyenneebozi omanyize nabagamba nti bwe mbanga ali wandali ngenda kuyita ku lutindo entindo nyinyiza okula entindo nga 3 nempita kuno olusemba yeno kati nakano jala soka kuyita ku lutindo luno olusemba luno ndio kembawo information one omuvubuka ono yavayo naga nti kyagulanya alina drones yibiri ludda osagala batawanya bibi no wano Tibuvuddeko twakolaga eggulu lyamuna NUP Eric Mwesigwa omutuuze w'Ekazo Central eyavaayo n'alumiriza ab'ebyokwerinda okumuwa ne bamutulugunya nga bakozesa paasi gye bamwokya mu kifuba wamu n'okumukwagula omubiri nga bakozesa ebisi ebyenjawulo nga basirye wano nga tosalaba mu naye nga jasoose omufiringa nti omuntu akubuuza ali awo naye nga bakusirye enjegere ne bagamba nyamusitira bwereere zina musango Jama bagamba oja tugamba nebagamba mukebere simu yange bino byonna biromboogera pulezidenti wa NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu ku kitebe ky'ekibiina e Kamwokya nebagamba gwe ne pulezidenti wo mwina byemupulani okukola njagala kanguya yategeeza nti ekibiina kya NUP kibasaba nziro ku nsonga za Eric Mwesigwa ddembe lya buli munnayuganda okufuna obwenkanya kati bw'aba yatulugunyizibwa ne bayita abakuuma ddembe kinabudde muwabula aggulewo omusango oluddawa mu kakiiko k'eddembe ly'obuntu kayina obuyinza awo sigenda mulwisaawo eno video mpanvu kati wuuno wandajja n'amala ne yeefuula wuuyo abamuseetinga I apologize for the delay. Bano lutuuse Eric Mwesigwa natandika okwogerako eri bannamawulire era ne yeegana bye yayogera nga b'ebyokwerinda bwe bamutulugunya bw'atyo n'alumiriza ekibiina ki NUP nti kyamutulugunya okusobola okuvumaganya gavumenti. Pasi muzirabi? Kulajja tuziraba. Mulaba waneeno twapanga ekintu kino. Eyantuukira bamuyita Kingzali. Kingzali abeera ku Gadia Kibanda. Yeah. Akolanga bodyguard wa Bobby Wine nandukiramu ekintu kyonna nga bwe kindi zyo ngana kola bwe nego tofaayo togenda wuli ya pain yonna so
bajja ne bakukwata nga obakukwata balina ebiswe bakukuba noba nga tosawulira peni ne bakola ebakukoze ne bakutukyali nga bakusula gye bakusudde bamala okusuula ne bakujja ne befula nti gavumenti ekusudde ne bakutwala mu ddwaliro lyonna nalakokuwa treatment biki byonna bimwalaba ne badde bitambula kyoza okuba nti ndi waneeno mbadde mpulirwa kuba bansuubiza okumpa $5,000,000 n'emitwali akakadde saakafuna mu NUP ebyaddala bino byenjogera so manya kujja propaganda yabadde atambula nga baleeta abantu simanyi alina tocha alina byatuusiddwako that's why nomulaba nga ndi wano ndikwogera njagala mbagambe so nga bwebadde yonna yabadde etambula nti bino byatuusibwako si gavumenti si yabintuusaako byakolebwa kibiina kya NUP omweso gwalumiriza NUP okugula drone eziwamba abantu kyokka ne beekwasa gavumenti nti yekikola nti NUP era drone yaayo bwemanya nti kaddu omanyikiddwa oliwo NUP bagamba kaddu miliyoni zino 5 soko ziteeke waka etugenda kuwa milioni emirala kaddu totumalira budde kati wano wenjagala okumaliramu eggobe mu kibya bumuwulidde engeri gyalukamu olukweraga NUP yamuwamba biki olw'okuba nti yabadde ku national TV eya gavumenti n'ayogera ebigambo ng'ate alumba gavumenti mu ngeri owemu endala nga nze bagenda bintu mu ngeri endala ono naye yabadde yadde ayagala kucreatinga diversion naye ng'ate nabaga Museveni asobola okukuba omusumali mu kigere ng'asiikinga attention ya media naye nga yalina kyabala kati Eric Mwesigwa ono okujja ku TV ogamba nti bakama abaabya nti bamuwadde ssente buli kimu era nazzayo statement n'agamba nti gavumenti yamutulugunya yabadde abalaka ki kati nze ngamba eno yabadde part of the diversion okudivertinga amawuli n'okudivertinga buli kimu kigenda mu maaso mu ggwanga ng'alina kyabala kuba sijjaga nti yabyogedde kuba TV Sanyuka TV eya NRM tesobola kukkiriza muntu kujja nga ne presenter ajze kubuuza kibuuzo nga kigenda kuba gavumenti. It is impossible, tekisoboka. Sanyuka TV ya NRM ya New Vision tesobola kuleeta muntu ne presenter nabuuza ekibuuzo nga kigenda kuba gavumenti. It is impossible, tekisoboka. Ulira ono ye Mwesigwa after nga musubiza sente buli kimu tebabimuwadde kati omanyi bano bazanyo ulira kigambo awo njagala nkubuuliza NRM yakwocha oba abantu ba government bakufuna mu drone ne bakuwamba ne bakwocha nojja mu NUP noyogera amazima ne bamala ne bakubuzaabuza ne bakusuubiza ebintu ne batatuukiriza government yantusako obuvune bwenina busigenda kweyanga mu bulamu era balina bye bansuubiza kyosigenda kino balina bye bansuubiza okumpa bye batanaba kumpa bansubiza okumpa maka ne batanaba kumpa bansubiza okumpa emmotoka gye batanaba kumpa kati obeerawo banaawo ndi mu mikono gyabwe be bansuza be bandiisa be banywesa naye sigenda kuŋŋanaze okwogera because nze ni muntu ng'okulivinga life n'omukyala nina abaana sigenda beerawo nga bandabira abalenzi nga mukyala ndi musajja yetaaga okukola emirimu egyayo ng'omuntu natusobola okulaba omwana nge naalwala madamu ozi nsobola okulaga efa birokulokusa omwana nge yalwadde measles yena ku mubiri yalina ekikumi tebaso olaba so kulemera okujjanjaba omwana omuwange nekwata sente zajjanjaba omwana bajja kumpa drone so ne ngamba nedda nga bino batemena bakutuukawo kankulaga efa ne madamu bamubuuzizza kati gavumenti ebimpangako yansubiza ennyumba nensubiza ssente babimpangako oli nambuuza kati osulawa nti be bansuza be bandiisa be bandabirira era ndi mu mikono gyabwe kati we mbagambira nti badde bamuleese akulyetingewo ekibooziboozi ng'alinga yabya gavumenti naye nga baagala kigende vairo kikwata amawulire ebyo mbagambo mulina okwetegereza nnyo diversion kati mukulu Eric Mwesigwa tuli bantu bakulu ate kati nnaku zino twasoma media Museveni twamusoma propaganda ne blackmail kati munnange bw'obanga azze no byogera nga badde katego kakufuula nti kigende vairo ate ffe tufune sympathy gy'oli bambi mukama bakuseko okusigibwa kw'abalwadde mukama akuwumuza mirembe kubanga wandibanga bolidda unaleka ku media kuyinza okubumukisa oyinza okubanga omaze okwesasula bakusasudde era ng'oyinza obutaddamu okulabika ekyo kyo nkikubuulidde kubanga kati ekibayita okweyiwa amanda mu mbugo bakikozesezza nga abakulaga nti baagala bakukapiteringa amawulire mu kifule diversion naye ffe nga bategeera it wasn't a coincidence
presenter okubuuza ekibuuzo kino, it wasn't a coincidence gw'okuddamu anseeyo ng'olinga ya gavumenti sebo ausiba tebabanja eyo script bakuwandikidde empandiikire naye nga olwamaze okwesasula buli kimu kiweddeyo mukama akuwumuza mirembe tulisinkana mu ggulu kubanga ffenna lyekkubuuliza otegedde njagadde balagadde version bagezaako kuliyetinga olwaleero ku social media na buli kimu nzo mukitegedde bulungi nnyo waliwo n'akatambi akatambula kole omwana nane Pretty Nicole mbosima yeyambula akoze ka sex tape nabagamba nti ebyo byonna biri stage managed kale byava teyakega ina gasikake neyamutusako mutawane tebamutadde after ng'ekibozi kiganye okukwata kyagana okukwata nekigenda bagati omwana bamuteeka bugari bamutwale musibi mbalaga engeri stage gyesobola okukulamu ekintu n'ekiteekawo ne babuzaabuza ku mawulire ne bateekayo baagala ndowooza kati mutegedde bulungi nnyo ndabisa amaaso ago abiri ono omwe bamuleese okugera ebigambo bino okudivertinga ate amawulire balowooze nti akuba state naye ng'ate ekyo kye yakoze kwe tuyiwa okwoyiwa amanda mu mbuga weesasudde kyawedde teri agenda kukuwa ssente ogambye nti bakusuza bakunywesa era oli mu bbo kale ate bwozza okwabya ku tv eyaabwe eyasanyuka tv ekyo tekisoboka naawe ate mukulu webereremu awo tuvuddewo tugenze ku nsonga endala alright ensonga endala tetunagenda ku information kikino ekitabo kyakikutte wano Kansulenti President atuuse nkulamusizaako ssebo w'ekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu kansulenti oli bulungi gyebalako gy'otuusaako engalo ebbanga ddene ebadde ku social media naddala nokuno bwenyi bw'ekitabo nga nkutegeeza ensonga ezigenda mu maaso wakati w'obubinja obubadde obukadde nnyo nga bulina n'envi mu byobufuzi bya Uganda nti munnange balengera abavubuka abato abalina potential babeera bidda nga kizibu gye bali orange bamanyi nti bo be balina seniority mu byobufuzi ne batamanya nti ate ensoba ekyusa amaaso nga n'envuba ekyusa butyo akabenja kenze kusomesaako naddala abantu basibuke Masaka eyo bonna bantu bavundujjo begendereze nnyo munnange era ndowooza byonna bimbizeko bwe badde obiraba twali tuli awo nga zireese omusajja ono bamuyita Mukaaku eyava mu Bungereza naye ng'afunye paundi 5 nandawe ya 2 nga n'omukazi amulemesezza kuba ono yatuuka n'okwagalako ku mukaamu ne yali amusuza mu nju n'addukayo emisinde n'ajja mu Uganda atalina adde ennyumba mu Uganda osula ku ekyalo bakiyita busitokisi gy'osula olamuza ne boda osula mu 3 bedroom house gy'opangisa nga ne landlord akubanja ssente gwe mu nabyabufuzi atabeera nkuwadde ku LC1 wadde LC2 wadde LC3 ku level kwoli fere tugenda kugendako nnyo wabula nze olwano njagala kujjako mukono ndoza nja kujjako engalo ku Friday after tomorrow nja kujjako engalo nga na information gyendeese njera kutegeeza mukulu Mukaako level gimulowooza byobufuzi yavaawo oyo blackmail propaganda yavaawo we think about the nation we don't think about ourselves or our families we think beyond kubanga tulowooleza nnyo eggwanga okusinga okulowooza ku nfuna yaffe omaze byobufuzi emyaka almost 30 tozimbanga nnyumba n'ogenda ku kyebungereza tewakulema eyali akusuziza mu nnyumba n'oyagala mukazi we n'oleka nga mufunisiza n'olubuto n'odduka wakomole ne paundi 5 Kyagulanyaze akuyisizza otandise okwogera ebigambo bitakwatagana tukumanyi bulungi nyegere jjubbe naye njala kutegeeza kigambo kimu nti mukulu genda mpola ebigambo nabyo mwogera babyogera dda tumanyi bulungi nnyo omanyi ekinyiiza ni kwekusanga akana kalina iPhone gwe ng'olina akamapeesa ekyo kisobola okunyiiza omuntu omukunaga nti ono omwana omutaata akyali akwata te iPhone 14 nga nze nakamapeesa kati bana abasajja abakulu Kyagulanyi alina iPhone 6 alina iPhone 14 Pro Max oba ina Samsung Galaxy Fold 4 oba 5 bano balina kamapeesa kati ekyo kiba bawuli obusunga watuddeko omwana afuna ate Samsung Galaxy Fold 4 oba iPhone 14 Max Pro kati kibanyiiza kati bakulu ensi kukola sikuleekaana emyaka olina mingi olinga enfuduza emmengo ne politically you are dormant nkiddamu emyaka olina mingi olinga enfuduza emmengo but politically you are dormant bw'oba tofugako ku LC1 tofugako ku LC2 wadde LC3 naye ng'oga nti oli politically mature ona naagira olinga nga abatisa empafu ez'okya mu kamwa tosobola kwogera statement ng'etegereka that is what we call the senseless mature man atasobola kulooleza beyond his family nga ne family tosobola girabirira kuba kitegeeza tulina bwongo mukulu nze ngenda kuhandolinga over kuwayiswa mufumbira ku Lwokutaano after nga nkubaliza kuhandolinga over kuwayiswa mufumbira yajja kuhandolinga kubanga wayiswa mufumbira mwe abasobola ffe tubalabisa wayiswa mufumbira abasobola kubanga mwali mubaddeko mwenna ne mutambula mwenna era bamanyi endowooza mwe nze mbamanyi nnyo ne saagala nnyo ate kuba budde
nga wali asobola bahandolinge kubanza ebyokuhandolinga na bingi nnyo ate mayine wa Israel ebyokukola bingi nnyo ayinza obutafuna budde bukuddamu ne ku Friday ngenda kuhandolinga n'akabinja kammwe tutegere bulungi nnyo kubanga information njina nosala kuwa budde nenjala kugamba nti ogenda tambula ku media ngoyogera about Robert Kyagulanyi Ssentamu his weaknesses biki njala kubuuza gwe emyaka enkaga plus jolina Chichiche waliota dewo ekinyenya mu 7 domunyenya kaka kowe woka what chichi waliokoze to organizing akwa the demonstration ya family yo to organizing akwa the demonstration eya mikwano jo to organizing akwa the demonstration ye kyalo kebere ya parish kebere ya sub county kebere ya county kebere ya district kebere ya Uganda to organizing angako. So when you talk about Robert Kyagulanyi Ssentamu that he lacks experience, he lacks capability, what can you manage as a man? If you can't manage your family, you can't manage yourself, you are blameless, politically dormant or important. Nemo basajja musimero acho muloza muri musajja gwe ekisokera ddala kirabika obwongo bote bugattana lubuto luwo ku lubuto lukulinga ntumu yakasasiro weetaaga ogenda ofuna empeke za deworming omire empeke za deworming dino jafuna olubuto lujja kuddamu okulokalaga n'omutwe kuba kati olubuto lulimu enfaana nyingi nnyo tosobola connectinga lubuto luna na muto kutegeera bulungi ensi weetambwe mba mukyalowoleza kufuna bu handouts than a big picture of the country mulina obuzibu nera mu basajja ba DP blocker wasoka mu DP nova mu DP nokola DP blocker nova mndogera mu simanyi wako tuwaka ogenze mu FDC ovude mu FDC them people power ovude people was them nobo mundu bakugobyeyo kati oli nampa wengwa oli ngango omukago omugomu ovulo kanzu kubange kanzu wansi ebera open kusobola ndekati we no jozungu lingo mukago ovulo kubanga ovulo nsibe vero wagulumbulago nga nsibe wansi mbigiri nga nsibe kato jozunga buzunzu oli muri owunyira muri mu basajja musa no kuba akabazi ku mutone buva mu Uganda nganda bugisimu fungize mutukoyeza nnyo musajja omukulu omuto mwetolovu gokulinganga sweet bomb wabule bikuvamu byonna bya Joshua atenga ne Joshua ategeera kubanga lwe bigabya tasobola kwera binango kuwandika amanya ge political abaga manyi nemu abasajja abakulu mutumazeke ebizibu go ofunidde nnugu ku mwana omuto yakajja mu politics emyaka 5 omaze mu myaka 3 omusanza ina kya achievinze gwe tosobola ddyo okubyogerako wabula otambula onanaagira ko TV bakulese kubanga osobola okwambala amakazi osobola okugenda wa Dobby n'akuwa suit n'oyambala gwe kulokutano ngenda kukwatako onjagadde kugamba genda mpola tukulaba nawo sigenda kulwa kubanja gadde kuyitira mu folder wansi mbayitemu ko katono tulyoke tugende bulungi nnyo mu information katutandise video samwe ka 7:53 tutandise information etufe yandese aya Kansulenti Mathasi Mpuga Nsamba atuse bulungi nnyo mukulu manyi oli Bungereza simanyi bensi yategere nti oli Bungereza accountability yali esobuzibu omukulu ono njala tegeze eggwanga omukulu ono kansokendoza kano mwenna banankyuka bagala enkyuka omukulu ono Mathasi Mpuga Nsamba gwe bayita leader of opposition esaazi netwogera lemu eggwanga lya Bungereza gye yagenze okulyako musimbi ne kabiyitewe era katinga mutaka Mbungiriza era yagenze okuba nti asinkana omukolo gwabaddeyo ogwadde ogw'okutikkira omu ku kabinja kaabwe akabanyampi abeekwese tebalo bamanyi byobufuzi era nga bamutikidde simanyi busosodoti nambagambako gaayo oyo kati omukulu ono bifunga tannagenda abadde ayina okulaga accountability ku ssente ze bamuwa nga leader of opposition okulaga ensaasaanya kwe kubanga abadde atambula eggwanga lyonna Masaka, Luweero, Kampala, Mpigi, Wawa nga agenda akuba enkungaana ez'enjawulo naye nga bava mu meeting ezo ate basisinkana bakola meeting ezaabwe ez'ekyama bwe bajolekera Robert Kyagulanyi Ssentamu n'okumukubamu bituli ku bintu ebisinga obungi naye ekyo si kyekikulu mwegendereze nnyo omukulu oyo ne munno oli Ssemuju Nganda kubanga akabinja ka mukyala Anita Amongi balina mission nnene nnyo naye ffe tetugenda kwogera bintu bingi nnyo kubanga bano baagala Anita Amongi ba promoting bebenga ba political figures mu Kampala nga basoko kwogerwa kolo bateeke Tommy n'okuteeka ekigere ekisembayo ku Robert Kyagulanyi Ssentamu kyovula nti omukulu bamuwa nnyo okwogera mu parliament oli owa FDC ate ono ye bamu olukusa agenda nakali akantu komukwatije bali bamukwatidde kaali kapange bulungi nnyo kubanga politics mu batamumanyi
Munnabyabufuzi asobola okwokya enjuye, asobola okufuna sympathy okuva mu public. Munnabyabufuzi asobola okubira poliisi nga bateeseza bamukwate bamuteekeyo afune public sympathy. Era kati nakino kye baakola nti baali bamukutte. Kumbe baali batambula kukola nkuŋŋaana kulaga accountability biki batambula. Essaawa zino amukulu ono era leero tuyamututte Bungereza kwe kulaga ekimu kugenda okola ku nsaasaanya n'okuwummulamu okutambuzaako kabiitewe naye nga mumbuuza ebifa ku baana tasobola kunnyonnyola ensonga nti bo balina ebintu bakola n'okukuuma ebyama byabwe. Kati omukulu ono yadde atuuse Bungereza tali mu Uganda. Wuuno Uyo ali Bungereza. Kambongere ka video akalala mayenza agange ntambula na uyo nga tusa ku mikolo gyabwe. Ola obwama buyitiŋŋana. Kati awo tetugenda kulwawo tugenda kugenda mangu okubategeeza biki bigenda mu maaso mu ggwanga. Alright, kati tugenze ku nsonga endala tugenda kulwawo tugenda genda ku nsonga endala mangu nnyo tuke tugende bwe tulina okubanga tugenda mangu olw'ensonga nti ebyokukola tulina bingi nnyo. Ndowooza kansoka episode akano mu bwangu. Mwenna bannayuganda bali mu Uganda kembadde ndabidde akantu ko endagaluse nayo bagiresenga diversion. Endagaluse kyo tuyita DNA mu Luzungu bagita DNA, mu Luganda bagita endagaluse. Abasinga obungi abamanyi byafaayo endagaluse twagikoleranga mu buwangwa n'ennono okumanya omwana si wange oba wange. Ate edda endagaluse eno abazadde bakimanyanga nti abaana bano abamu si bange naye n'abakuza olw'okukuma ekitiibwa kye ekya mukyala we n'eky'abaana bennyini baganda bono babazadde. Lwaki ennaku zino bwe tuli mu kano akabinja k'abaana abasajja abali mu kabano oba abatuusa bagula okusaanyawo obuwangwa n'ennono n'okukyankalanya ensi ekyankalane famire zitandika okwetamamu n'okwetta kuba aliwo ekigendero ekituufu ekiri mu kintu kino. Nsejjera bagamba bati ekintu kino kyagenze vayiro naye nga mission ekirimu mbega temugimanyi. One, baagala abantu batandika okwekolamu omulimu gw'okwawukana mu famire zaabwe zaawukane. Mu ango mwekirengerera bulijjo okukola DNA ekibadde expensive nga kiri $7,000 ku 6 era nga kitiisa nnyo abantu okuspendinga ssente ezo. Golooza lwaki baakisisa okuva ku $7,000 ne kigenda ku $25,000? Kiki kyabadde ekibesi babadde bapromotinga kiki ani yataddemu ani yakijje ku ssente? Njagala saagala osooka owakane ku kyekugamba. Tukimanyi mu Uganda nti wabeerawo omuwendo nti kati gwa number plate bagitadde ku $7,000. Tosobola kuŋŋa nti emmotoka zayitiridde obungi ate number plate zidda ku $20,000. It is impossible, tekisoboka. DNA test zibadde ku $7,65 ekitone nnyo. Lwaki zazze ku $25,000? Era lwaki zazze mu kiseera kino nga tukimanyi nti baagala kukyankalanya famire zitemaŋŋane abantu baawukane. Kino nga kisobola okuvamu muyinza okulanga musaaga nekivaamu scientific genocide gye mutamanyi. Osanga omukazi yassa omusajja oba omusajja yassa omukazi olw'ekintu kye bapromoting. Museveni abateera omupiira mu box either okukuba mbire oba okukuba mu katimba. Kino kyange n'endowooza yange. Museveni akuteera omupiira awo either okukuba mbire oba okukuba mu katimba. Kati ekintu ky'endagaluse kino ekya DNA edda ffe DNA ezaakolebwanga mu kwalula abaana oba nekimanya nti abaana si bange olw'okuba nti mukazi wange sisobola kwasa byamabye n'abaana sisobola baswaza naye sisobola kweswaza n'ensirikira ekyama ekyabaana ne mbakuuza era bategeera nti nze kitaabwe naye babaagadde basobola okumanya kitaabwe bannyabwe n'abagamba nekisigala nga tukuumye ekyama. Ne kati ani yakitaddemu omuli kituuka okubanga one
kifuuse ensasage ku social media, ku TV, ku radio too. Lwaki bakisaze ku mitwalo 7 ne kijja ku mitwalo 25? Ani oyo yakitaddemu omukko ogwo? Eyo ndowooza yange, eyo assumption yange nebuuza kubanze ngoberera nnyo engeri Museveni gy'amanaging amawulire n'okugakyusa. Eyo byange assumption yange oba analysis yange ngikolanga nze, sigambye nti yiyo oba ya mawulire oba ya muntu yena ngikolanga nze okusinziira ng'egyengoera mu diversions za Museveni bwazikola. Nkugambye mu history waffe obuwangwa n'eno n'Abaganda n'Abannayuganda bonna, edda okujjanga abaana batali baffe twabagirangamu mu kwalula, twabagiranga mu kwetegerera wakati w'omukyala n'omwami. Kasita omukyala abaliga ebweru omwami n'atisirika, omwami olumu baakumanga ekyamaga nti kale abaana katubakuze era abantu baakulanga bangi nnyo abaakula mu famire zitali zaabwe ne bakuuma ekima kya famire. Njala kubuuza gwe lwaki bajjajjaffe bawangala nnyo mu bufumbo okusinga ffe? Ngoza bajjajjaffe baali tebalaba bizibu bino, baali babiri banene babisirikira. Ffe lwaki essaawa zino twefuula nnyo twagala nnyo okutegeera n'okubeera n'obusungu obungi? Ngoza kiki nze gwe natiridde kwe kuba kyavudde ku mitwalo 7 ne kijja ku mitwalo 25. That was my big question as to why kyage ate nga TV radio zikipikamu nnyo tugende ku DNA babatera omupiira mu box ne mwekuba golo ne mukubibwe kati babatedde omupiira mu box. Ekyo kisobola okuviiramu scientific genocide. Omukazi natta omusajja oba omusajja natta omukazi, mugenda okera mu kitundu nga bafuddewo bantu nga 10 abantu bafudde bati. Tianti ono baaddewo ebuzibu, omwana siwa omusajja simanyi omukazi yategedde nti mukaba genda mutegeera n'alyawo omusajja over. Kati mwine bintu mutala mu ange, nze bintu biramu ange endala nnyo. So mukigenda empola mwenna basajja n'abakazi ng'okimanyi nti wabaliga n'ozaala omwana ataliwo, tula ne bbawo mwogere, oba omusajja tula n'omukazi wo mwogere, mukole enkola y'abajjajjaffe. Okweyambula si ekikulu kyakutegeera kuba waliwo ensonga lwaki ebintu byapeninga. Ate njala bategeeza omwana gw'okuzizza wadde si wo n'omukuza bulungi nnyo, ate abeera nnyo wa mugaso n'okusinga abaana abo bewazadde mu ntumbe, kubanga bayinza okuba nga zonna wazaala nkolya ng'ate ono ataliwo yagenda n'okuyamba okusinga abantu abo. So mwetegereza ekintu kya DNA ekyo kiragana gisimbuka, mujja kufuna amakulu gaakyo amatuufu. Awo nawo nvuddewo sirwawo. Alright, kati era ngenzeeko wano ku bantu bano aba Federation. Buno bakanjala bwa abayimbi abatannamanya kibabega wa Federation 1. Muna bakulembeze ba Federation njala babya ekulira mugana ali Musuuza ne Shiba Kalungi. Mwagala sente ngabe nabagamba uli ekigendera si kya kukuza music oba kya corporate, mu ba individual mwagala sente era nga mwagala zijja wasali musale era buli kimu akiteekayo, which is okay. Naye mugenda tutunda ekintu kino mu kihandling oyo over. Naye nga nakino kankibagambe nga ngenda okukola information. Bwe mutandika okulaba abayimbi abamu nga badduse nga bavudde mu Uganda, tegaba amawulire byange bintu byogera mbaddamu. Abayimbi abamu bali locating okudda e Bulaya, tegaba amawulire. Nkiddamu ekyo nkikonyeko nti abayimbi abamu be mbadde mmanyi nti bamanyi batandika okulira okwetinga okufuluma eggwanga, temugafuula mawulire, ate kigenda nti diversion no. Abamu bajja kutegeera ng'obudde bugenzi, ngere bategeera ng'obudde bugenzi, naye nga kino kibage mujja kisala muli kaza ka video kano. Abayimbi abamu gye kinaggwera nga badduse mu ggwanga bali locatinze either mu America, mu Canada, mu Europe oba ne mu nsi za Africa nga bali locatinze tebasobola kudda waka. Nga bwe kiri mba celebrities e Kampala batandise okudduka naye ng'ekibaddusa biri. 1, ebyenfuna bikyamu. 2, ebyokwerinda mu ggwanga si birungi. Ate abamu batya okwogera ebintu ebituufu, boogera bikyamu. Kati bwe kimusukkako alina sooka kwagala kufuluma kubanga buli muntu yenna Museveni gwala bamwekengera. So nga ngenda okugendawo njagadde bategeeza nti bwe mutandika okulaba abayimbi abamu nga badduse, temulowooza nti badduse waliwo ekitabagoba, waliwo ekibagoba. Tugenze maaso. Aba Federation mwabadde 40 ne bamembers bammwe nginaku z'omwezi 3 mwezi ogw'omusanvu. Mwabadde mwagenzeeko ekkollo ku Crime Intelligence Unit ekulibwa omukulu Christopher Serunjoji Damolira. Nkiddamu aba Federation mwenna mwabadde abayimbi abakumana ng'okuliddwa Shiba ne Kenzo. Mwasinkanye omukulu Christopher Serunjoji Damolira owa Crime Intelligence Kololo. Kiki ekyabatutteyo? 1.
nabagamba state tesobola kuwa sente from nowhere nga temaze kukolako kyetuyita profile. Mwenna bali mu federation ya Kenzo bagenda bakolako profile. Era nga nkimanyi gye mwagenze ku Serunjo Jiddamula Christopher already ye phase esooka eya profile gye mwakoze. Muyina ogenda ku semwayi bajjako profile. Muyina ogenda ku ISO bayina bajjako profile. Muyina ogenda ku ESO bagenda bajjako profile. Profile zino zezirwa. Bagenda kubuuza amannya go ag'abazadde bo, gy'obeera, ba family members zo, income ne expenditure, buli kimu ekikwetoolodde, bantu ki boolina, bakwetoole buli kimu bakitegeere. Bakiteeke mu fayiro ya bakiteeke wali kyokubiri. Bwe bamala ekyo, information bagenda gigabula mu bitongole by'okwerinda byonna, bamale bagihandling wa Salimu Sale, abeere nga buyimbi yenna balina profile yo buli kimu ekikwatako. Kati ekyo nga kiwedde, mwe musuubira nti Salimu Sale agenda bwa billions 3.2 no. Bagenda bwako portion esooka igenda kubeera billions wakati wa 4 ku 5. Ezo okusinza kusosezani bagenda bwako portion ya billion 4 ku 5. Teri sente endala gye bagenda bongera. Naye sente ezo bagenda zibawa mugenda kuba mwesibye amagulu n'ebigere. Okuperforming ewantu olina kumala kufuna lukusa. Okufuluma eggwanga olina kumala kufuna lukusa. Okubaako ekintu kyonna kye weekolera olina kumala okufuna olukusa. Ekyo bayita profiling. Nga bajja basaviyaling, bajja kubateekako surveillance. Kati gwe mwana mulenzi atannagenda ku mitendera gisembayo okusaba binnyike mu nsuwa ng'obudde bukyali. Zo ssente bagenda kutaako biliyoni wakati wa 4 ku 5. Bano babadde ekoola okungenda z'omwezi 3. Ya babadde wali waddamulira. Naye nga kati bagenda kuddako, balina ogenda ku semwa, balina ogenda ku ESO, balina ogenda ku ISO okubanga bakolako surveillance. Naye nga nkitegedde bagenda bwako between 4 to 5 billion Ugandan shillings. Naye nga zino zo zigenda kuba zibawa olw'ensonga nti bagenda bateekako obukwakulizo wammanga. Akasooka, teri muyimbi ali mu federation eyo akkirizibwa kwogera kintu kyonna kikwatagana byabufuzi. Teri muyimbi mu federation eyo akkiriza wadde okwesimbawo ku chairman LC1 LC2 oba okudda waggulu. Bagenda bateekako envumbo v'omwange politically nga temusobola kukola kintu kyonna. Ekyo kyo mukisuubire mu ndagaano ze bakolako essaawa zino. Ze zimu ku bintu ebiri mu bintu byemutategeera okusinza ku sosezi zange. Kati mugenda kwesibako envumbo nga n'okufuna ebyo kiyinza okuba buliro kiyinza obabeerera ekizibu mwe mukwata bukwasa kuba mwagala ssente. The main hidden agenda y'abantu baddala bakulembera federation bo batagetinga ssente ze baagala ofuna ebisigadde byonna buli omujja mujja kirabako ng'obudde bubagenzeeko. Kino nkibategeezezza era mujja kisanga video mujja gisalayo zisagala balwisa. Awo nvuddewo tugenze ku nsonga endala. Nga bwe nzija mbagamba nti ennyumba ya Sitaani ereetera okukwata omuliro mba nkitegeeza. Ennyumba ya Sitaani mugimanyi bulungi nnyo, essaawa zino bwe tuwogerera njagala buli munagadde naye wenkyukakyuka gy'oli ng'oyagala change. Mbajjukiza ng'oli mu East Africa, ng'oli mu Africa as well. Nabategeezaako omusajja gwe bayita Frank Buliira. Essaawa zino akyali mu Kenya eyo. Yo muntu omu kuba monitoringa bannayuganda bonna baagala enkyukakyuka. Nga mukozesa engeri Museveni gye yakozesa, mwegendereze nnyo omuvubuka oyo gy'ali. Naye njagala bategeeza kigenda mu maaso, mulina okubeera mwenna abaagala enkyukakyuka, mulina okumanya ebintu bino wammanga. Akabinja k'abano abaaka bano bw'abatuusi abakulembera Yoseeri tebaagala kutabuyinza by all means. Yensonga lwaki badeployinza amagye okwetoola Kampala mukono wa Kiso n'ebitundu ebyo amagye bagatutte batandise ogasaasaanya. Nga batuga nti akasirikiro kalwanya eminya balina kye bapulaninga kinene naye Museveni nkutogeza n'okuba bomu mu Kampala Ntebe wa Kiso. Wiki eno yonna osibye otambuza amagye simanyi mututte embwa mu Kampala ziwunyiriza bomu, ekyo tuyita premeditated statement oba premeditated
games zo setting okulaga abantu nti obadde omanyi kigenda kujja naye kyakuyiseeko ne kigwawo. Akola setting ekintu n'akibalaga nti kigenda ku setting ekiroga kigenda kubeerawo ate n'akulaga nga akinoonyerezaako kiziyiza naye ng'ate agenda kikola kati kyali mu kukola. Togeza n'okuba bomu mu Kampala, Wakiso, Entebbe oba ebitundu bire bya Buganda n'oga nti abatujju bakulumbye kuba kyekigendererwa kyo no. Genda ozikube ku malalo ga nnyoko baaga akiyitawa simple as that. Ate kamba buwulire ebiro byerabirwa simu musooso okubeera mu mbeera bwetyo mujja gibera mu bulungi. Kati njala soka bategera nabanya bakantegera mawole sagala gago googerako ne kangogerako katono nnyo leero mu nyumba ya Sitani we twogerera Sitani kennyini omukulu Sitani Yoseriti Mahabaro tapasana mutano wa kalisi yaleta mzezedde yayina ekizibu ekintu kino alabika kikoowadda era bw'owulira ebigo byayogera ebimu ng'ali mu meeting ezo ng'ekintu kimukeese ekintu kino aba ayagala kita naye gwakirekera yaani aisokera ddala. Obubondo buli buna ne buli kabondo kalina amagye gaako era bw'omuwulira essaawa yonna nga waliwo ezivuze omanye nti kyebapulaninga kinaatera okuguka. 1 okwewamba kiri mu pipeline y'amaanyi nnyo kye tuyita kudita ekyo tekinnavaawo. Okwewamba tekunnavaawo naye okwewamba baagala kukola ki mu kwewamba. Lindako ndukuviire ku ntono. Omukulu n'omulaba omukulu omulaba ye Robert Mao. Robert Mao oyo kati mu programu yaabwe ey'okwewamba singa beewamba baagala beefule nti obuyinza baagala boddiza ba civilian naye nga civilian wabwe ye Robert Mao. Kati ono baamugambye kabadde asiriikiridde addemu aveeyo atandike okutambula okwetoola eggwanga lyonna ng'agenda alina emboozi z'anyumya era mu bintu by'agenda okukola ng'ayogerako n'abantu okuba bakakkamu ku mbeera y'obufuzi eri mu Uganda era nga bakugamba nti bagenda Robert Mao homecoming on 22nd of July 2023 Kaunda Grounds gulu gyagenda okusookera. Kati yono kati balowooza ffe tutegeera ono in case waliwo kudita ng'abantu bagende tetwagala munnamagye ono gwe basobola okuleetanga pulezidenti wabwe kubanga tebasobola kuwa Muganda oba tebasobola kuwa Kyagulanyi buyinza omuntu yenna ono omuntu olwo gwe beesiga gwe baagala okwe. Kati okutambula ka Mao it's not a coincidence nti bino ebintu mbibagamba naye njagala mbitegeere nti video zino zijja kuvaayo oluvannyuma nga nze neetuuliddeeyo bandi mu kibira kyange ndya matungulu mumujja bijjayo. Kati ono mukulu Robert Mao gwe bagenda gwe baletanga danger subs in case bantu bali resisting tetwagala musirikale yenna baleta Robert Mao era kyekigenda omutambuza nga ayogera emboozi by'obufuzi ng'agezaako okugamba abantu nti nze wendi buli kimu kyonna tunyana kuba tagina kyagamba abantu so mukitegere bulungi nnyo nti is part of that mission so ku ndita bwenaba nga weri tugenze maaso. Kati Janet Kebabazi maama Njovu Enterprises aina amagye n'emmundu ezize wakakabya kalyawo. Albert Rwabogo omutunzi w'ebiwoolo omusezi aina amagye n'emmundu n'obubinja bwe nekalyawo. Ono Muhozi Bia oho Muhozi Laaga omwengo ogusogolebwa ate ne gunywebwa ate gukuba teguliiko wadde ddekende Muhozi Laaga naye alina amagye agage alina abasirikale mukimanyi bulungi nnyo. Muhozi Bia akuba bana kuyiwa n'endusu n'akuyiwa Windows we Muhozi Laaga naye alina akabinja akake ate omwenge yegwanya teguliiko wadde ddekende then Yoseri naye alina akabinja ke. Kati bulo obubinja buli buna ne waliyo n'obubinja obulala bwekwese nabaga bagenda kulitaringa bajjenuza basinga obungi by this year batandise obalitaringa mpolampola naye with the mission era ne agreements baba bateerako emikono nga bali bakola ki bagenda okuwumula. So kino kyonna mukitegeere nti waliwo ensonga ezigenda mu maaso bulungi mu gganga era muzeetegereze bulungi nnyo so tulina okubeera very careful nnyo era mu nkola y'emu singa mubadde beegendereza nnyo in case of eneku dita
Ssaabasajja Kabaka wonna ne mwene w'Otebe owookubiri n'omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu mulina okubeera abeegendereza ennyo, mulina okubeera abeegendereza ennyo kubanga mmwe main target abasobola okulemesa Kabano group oba abasobola okulemesa Tusi Dynasty okuba nti kuba kati eri mu state of gye bayita Kwagamaya, bali mu state of Kwagamaya gye balimu. So ekyo mukitegedde nakyo nkivudde kunyeza ku nsonga endala. Mwenna abakozesa oluguudo lw'e Masaka oba olukuva e Kampala okudda e Masaka mbulamusizzaako bannabuddu bannakyotera kugendera ddala mpaka Rwanda kansumete muli bulungi nti baliko gye mutuusaako engalo. Munnange ndiwo obbabikira nti oluguudo lwammwe olwo mwali mulusuubira okuba nti lugenda kukolebwa bulungi nnyo luddibwewo era emmotoka enene ziyiteko naye njala Kabatema namwanduke yatema abasika okuyatema omusika n'abooluganda abakola emikono mu lumbe kiyinza obbabeerera ekizibu emmotoka ezeetisse okuddamu okuyita mu kitundu kya Katongo olwo. Olw'ensonga Yoseeri ensimbi zimu etakuza mu mugongo yagezezzaako okufuna ensimbi okuva mu banka gye bayita Chinese Communication Bank. Chinese Communication Bank yamugambye tetusobola kuwa nsimbi ndala kuba nezo twakuwa zonna tozizanga, so sente ze basabye z'okukola bridge y'e Katonga n'okukola part of oluguudo tetuzina tetugenda zikuwa. Yoseeri n'anyiiga n'akuba emmeza Katonda bagira akazaagayiwe era mbategeeza nti mwenna abasuubira nti muyinza okuddamu okuyisa emmotoka ennene ku luguudo lw'e Masaka naddala ku bridge y'e Katonga kiyinza okuba ekizibu kubanga Yoseeri ensimbi zezasabye mu mwaka olw'oluguudo olwo banka ya China yaganye zimuwa era munyiivu nnyo bya nsuso ate nga n'ebintu bingi nnyo project zitandise okutuula wansi wadde mulaba yeekazaakaza bulungi nnyo naye alina ebizibu bingi nnyo financially. So y'ensonga lwaki omukulu oyo munyiivu nnyo ku nsimbi nti China Communication Bank yamumye ssente ezigenda kukola oluguudo olwo mu ngeri yonna esoboka. So tajja kufuna ssente ezo mukitegere bulungi nnyo nti tazirina. Ninde katono alright. Omukulembeze wange Robert Kyagulanyi Ssentamu ne mwenna bannayuganda nze omanyi wano wentudde ntudde kafoomu eggulama nga mawaggali n'olwaliro nzize ate programu nziyizeemu. Yoseeri kansubira nti kwoli Mathias Mpuga Nsamba kwoli Mukaako kwoli n'abantu abalala bonna aba DP Block kansubira nti kwemuli. Wasajja Peter Mayiga kansubira nti kwoli Salonga Mulengejja. Nkubye programu zange mwe zonna neziyiwa ku ttaka kati era programu wadde muzasobola gitegeera. Njala tegeeza eggwanga lyonna nti gye bujjawo katono mwanditandika okuwulira ekiboozibozi nti Abaganda bagenda bawa federo. Nkiddamu gye bujjawo katono mugenda tandika okuwulira ekiboozibozi nti Abaganda oba Buganda bagenda giwa federo. Era ng'ekiboozibozi kino kigenda kutundibwa basajja bemayi bonna abali mu DP n'abamu ng'agamba bali mu opposition n'abali emmengo nga bajja batandika okutunda ekiboozibozi ekyo naye nga kiina ekigendererwa Museveni agenda bakookoonyaako bukookoonya teasobola kuwa federo. Naye kino ekigendererwa kyakyo bagezaako nnyo okunoonya we basitula abantu abalala Abaganda bayite ku Kyagulanyi ne projects nnyingi nnyo. Gamba nga Mayiga bwe yaleeta Mwanyi Terimba ekyaganya okukwatayo, n'aleeta programu n'agenda mu America n'agenda e Bungereza ziganya okukwatayo. Kati kino kyembagamba temunnakiwulirako wantu wonna. Ssente zaafulumye Museveni yazitadde, emikono n'amannya g'ensomye kugambye Empuuga mwali, Wassanya Kaloli mwali, kuliko abasajja ba DP Block n'aba DP n'abali mu national platform abamu ng'ekiboozibozi ekyo bagenda tandika okukitunda. Full details eza video eyo ngenda ziyita ku Lwokutaano. Who are they? How much have they received? How are they going to promote that project of federal? Naye nga ekinyusa ekyekwese mu kintu kino
kwe kugezaako okusikiriza b'Abaganda n'ekigambo federal kireeta omuzinzi ku bantu bano abalowooza nti bamanyi ebyobufuzi olwo kiteeke wansi Kyagulanyi kubanga Museveni akimemba Baganda baagala nnyo federal kati bamugezezzaako ebintu byonna omukuba bimulemye kati baagala kuleeta ekibooziboozi kya federal kiyite mu zino zonna ebisajja ebiriwo olwo bakireeta kitandika okwogera mbw Abaganda tuve nga tusegambiza kyekyo yose federal genda omugambe Esther akokondeka ogenda omugambe Kalekyezi gye wabaziika we are no longer interested in a federal system of governance until you go back to Rwanda with your family. We shall initiate federal system of governance after overthrowing your government. I'm here to inform you this. So, any project concerning federal system of governance in this current dictatorship regime, with your agents in the Mengo and in opposition, those masqueraders who think that they are politically well, it won't work right now. We are no longer interested in federal system of governance as we speak right now, because previously, during the constitutional review, the former Chief Justice, I think it was Dutch, he agreed with all Ugandans that the entire country was willing and was welcoming the federal system of governance. 97%. But everything remained in your hands. You refused to sign and to accept the request of Ugandans. So how dare you right now, with all your modes in opposition, that you're proposing to bring federal system of governance again right now, with the hidden message, with the hidden information of putting Robert Kyagulanyi Ssentamu down so that you can hype your mouths in opposition and in Mengo. You think that in Baganda we are stupid. You are kidnapping Baganda, you are killing Baganda, you are chasing away from their land. So now and then you are bringing federal. Who is fooling you? You think we are stupid? We are not stupid. We are mature enough. We can differentiate between water and Coca-Cola. So tusobola okwawula mukulu toza tuli basiru nnyo zine mbata zezane teziri Mengo na zine ziri mu opposition zo naffe bagenda kuleeta embozi tutandika okujjambo sime tugenda kuuga no tutegeera bulungi nnyo federal mutwalire kitaawo omutwalire nnyo kone mukazi wo Janet Sosi wano Buganda federal gwe twetaaga ajja kudonga government yevuddewo namwe abasajja bakabalo project muve wano mu Buganda. We shall initiate federal nekatono federal go bakugamba nga Nodochi yakugamba mu constitutional review nti abantu bonna Uganda bagala federal 97% bakuwa report ngo inagisayinga bigende mu maaso n'Uganda kati sebo obulumi ojewo okwagala kusawo nojewo love mbogenda tuwa love hani agenda kwagala federal. We are not interested anymore. Twetaaga okwata obuyinza obwakuwa bana Uganda nga bwa Robert Kyagulanyi Ssentamu obudize with immediate effect, then we can accept, and time is due at your side. Time is going to reach when we are not negotiating with any of your family member. Time is soon coming when we can't negotiate. Ngamugenda kwatibwa in the same system with ya mateka teri beiro teri simai court appeal simanyi simi sijui court masho ngatwatwala mu court masho kuba kati mwachi kyonna kye mutaddewo kye tugenda okukozesa bakulu nti ye bakutte mu court masho. Eno civilian ko tutwaye babyenko ko babye butungulu nakati simanyo yagobye ko yamulirwa lebe tutwalayo mwenna abali mu system oboli civilian mu court martial adu mwagiteekawo eno mu civilian ko tutwala bana babyenko ko ababya kamyu simanyo yagano sasula rent yankubye oli yafunisiza olubuto simanyi sitegere tata walubuto mwebe tutwale mu civilian court bano wonna bali politically active ngambade mu system court martial bamutulaze ekyokola teri beiro nga mubitaddewo ewe tesimama public management order bill teri ku katubasanga muri babiri mwenda bakabano group simanyi ko babiri kwata teka luzira teri kuoza until further notice nawo maleke luzira emyaka 3 ngato owoza buli buvanyuma la myezi mukagozo omulundi gumu ate omulamuzi tungwa tutu nagende Japan nali akonsumaji okitegete system je mukola jitugendo tambuddamu. Public order management bill weritekiza bantu kuyimirira kutesa ku byafuzi kugera kusonga yonna gwe tusenga mukabano group simanyani muvude musiku kwata luzira
mu mwaka ozamu emirundi eki buli court session wetu court hearing olutula jaji agenda okuwoza atumwa trip ng'agenda e Germany ng'agenda e Berlin ng'asoma Berlin Wall ng'asoma myezi ebiri ng'asoma wali history wa Berlin Wall ng'asoma ng'osookodde emyezi 26 ogenda okudda ku hearing nga tumusindise Kaluma Dam kugenda kulaba baddamu ekyakola kyonna kyemutaddewo kyetugenda okukozesa bulungi nnyo kyonna kyemutaddewo teri kuwoza yes omulamuzi yatuse okuwozesa taliwo nti omulamuzi tumuwedde trip yabwere ng'agenda e Japan kulya ku nsomaki nga naye mukiwulirako teri kuwoza okitegera byonna byetwagala bulungi nnyo kooti zino ezaffe ez'abasivilians ate ffe n'emisango kubalaga ntugenda basobola emisango gino simanyi watemye ku kyapa kyange simanyi wabbye tutwalako ero si wanu tuteekawo n'akakiika kakuba embooko bakubuuza tandika otambule ng'omukiga wa wano nga tosobola kutambula nga mukiga mbooko luzira tugenda battewo system yenyi gye mweteerawo naye ate tugenda gyamwe kuba tetugenda kudda nga makoto tugenda ku kyalo kwennyini ensonga z'ettaka zonna zigwira ku kyama nero si wano nti anti ndiki simanyi noli omunyankole ati tutambula ng'omunyankole bikulema otandika okunanaagira mbooko ogenda okuddamu okutambula mu layini ng'obudde bugenze ng'oli mu kkomera mubalonda mukyangu mulina ebibuna ebiddugavu mwasamira mulinga obugegete mbikka mannyo figa zibalinganga misawo za pamba eziyisemu enkuba tezitera ziri bwezityo entegera ya munguba muli banguba ku identifyinga nnyo mulina arrogance mulina amaalo mulina akamanyiiro mulina cow mentality mukwata n'ente muzisa mu mbere y'abantu muli bangu nnyo baku identifyinga ekisookera ddala endowooza yammwe yakatuni. You are very easy to be identified in the public. Arrogance, mutegera mwosa buli kintu mwagala kitwala mulawona mwagala kutwala muli ego kutwala buli kimwazifu mugenda bietika kuga muli ba nzisime kati kiringa bono ganti amayinja mukyero olode mweru already kasasa tubatumula mukyere amayinja tubatugala mukyere so it is very easy to identify the Kabano group and the Batusi, the group of Museveni. It is very easy to identify you. Mugenda mujukire Chekayunga. Nga tosobola kuyita ku ngalabi ya Kabaka nga tosobola kulanyanga Muganda bakutambulanga Muganda oba kutambulanga nga tosobola bagamba yogera mu Faliso ngooza mu Faliso buzo okulayija lego muto kumulingange ntomu yakalo mubuze kibamukolera unaliwo wenyini bamugatambula ngo munyankole tabiso bamugatambula ngo Muganda gabada bamusu bakuba kulayije emiggo yoyo bamukuba emiggo kulayije ku ngalabi ya Kabaka waliro yete Yekayunga bakuba kulayije oyo mubuzo oyo be migoyo oyo kulema gatambula ngo Muganda ngatasowaza mu Falisi kwata nyoko kwata kitambwe muli bangu bakulaba entegera yamwe ya Mungu wa kyekisooka mwagala okubbeta mwerabisa nnyo mwagala nnyo buli kimu kyagala mweteke ola mulinga bujonjo manya akajonjo singa kali akajonjo kabera wano omuntu wasokula nti waliwo akajonjo kabera kati namwe mwerabisa nnyo mbeera we muti abantu abalabo nabavuga emotoka zirinda mwagala kuvuga mpenko inatula muli nazimba twatere embundu twavuga zimpenkoni twazimba zigorofa musula kole wali ettaka ly'abajjajjammwe ne location zammwe tuzimanyi Muyenga Kololo Ntinda yonna tuba mayibulu buli nyumba gyolaba ngesuka mu bukadde asatu okudda wa butubuuza ani asulamu abantu mbavuwaziza we can identify the poor and the rich. And we know the rich people, they are the one working in the government. The rich people are the one driving those expensive cars. Rich people, they are the one taking their kids to expensive schools. We can easily ambush those people. Netumanya tugenda bakwata tutia muli bangu bakwa identify. Wabula maneno okunya ku mazzi. Mbagamba wana akantu. Wandikola ekintu okunyonnyoza nga oyambe muyambe kkiriza. Otya mwavu waziza banda Uganda ddala baganda kati omuganda omulabira ku bwavu omanyi Muganda mwavu waziza abasoga you can even advance to omusoga mwavu osobola okumanya nti omunyolo mwavu osobola okumanya nti omutolo mwavu kati bana abasigadde simanyi mu west
batwatere embundu simitu you can be easy to identified mutulumizo obwavu nakediza tulimo okusasula school fees abana batudde waka primary school we can identify abatambule mu zine basi za masomero simanyi sama we can identify yuti mwana wa mugagga abali makede basoma mwena tumaika 70% mwena bakabano group basoma bafe bali medo okusoma katu you can identify anyone easily tusobola bategera mukitegera buli kyemukola kyonna it's another advantage to our side kubanga we can identify mutulumizo obwavu tukitegedde who are the people having money tubamanyi bulungi nnyo mutugobye mumaji we can identify bani abali maji mutugobye mu police you can identify who are those in police mutugobye mu office tekyali mirimu you can identify bani abakola mu office ezo ekisawe you can identify ani akiriko ani akitudde konti ono yegumbi abali upload abayine nyumba zili experiment yo mwana wangu ni mutu yambye ko kubalwe kikibadde kijja kuba kinta buli simanya abakiga bagagga simanya abasoga bagagga nga kijja kuba kizimu yo to identify who is but now it's very easy to identify because now we are with the indigenous Ugandans were are very poor and the big number of Ugandans they are rotting in prisons so we can easily identify tosanga mu munyeronda mu community yo. And it's very easy to identify what the gun, what ukimanye mundu muziga bila banamwe. So buli muntu tusangane mundu togukira. Kwata nyo kutubamanyi bulungi nnyo, mutu yambye ko bulungi nnyo. Kubanga original UPDF tebalina mundu, mwazi bajja kati abatambula ne mundu, muina pistol muziteka mbi wato nomulanga azimbi esaidi alinganga ina makuddu. Bana basajja binyi balina na makudde. Osanga omusajja mukuru balina gana amanyu gana gatebika galinga mupiza tractor. Bayina matuga babangalla ebibuno biddugavu face zaabwe ensongolokofu enyindo mpavu ziriga balinga atebeza gaali bawanvu bati bayina makule kati tomula muno nga eno avudde musowolo okufena wansi ina hips alinga mukazi but amagulu gaabwe gali awo tegategereka gona galinga gakono galinga babasamba galinga gakono bwaba atambula nogo kabunogo sibwati so kyangu nnyo bategeera wane wotudde naye ngoyogera naye osobola otegeera tono Windows ayetaga Windows update nabe bano mutegeera mangu nnyo bangu bakutegeera okitegeera abantu abatwatwala amataka g'abantu bategeera beebo era muri bangu nnyo bakutegeera nnyo mutuyambye nnyo danlo otabera nga mu system obota alesa balugwala bafana abaganda bada bafana nga bona bafana tuli uniform kati mu mukitulaze ku level ati tutola nnyo bango bategeera so mutuyambyeko kitegeera mutuyambyeko magulu gabalinga omutego gw'enkwale abale muli emmere muzimba bigere kali nga Manjovu Enterprise oyina sene yozimba bigere olinganga obapikamu omukka tunulira muhozi yenna ali awo alinga ensawo ya pamba ayikadde na ddeeri ono enyini bw'atambula bwayimira bw'ati ono senkulu mandwa ono akulira akatusi kaba bano oyo senti bwayimira bw'ati okugulu okumu kutunudde eri mugundi kutunudde nambolo okula kutunudde eno wa kiseka nayimidde bw'ati nayambala ekkanzu n'abanga abambaza za tanka saati yambalemu alinga nte bangu nnyo bakwa identify tumalira buddemu time ejja bulungi nnyo we can easily identify bulungi tujja kuleta n'abazibe b'amaaso ne Kasiru asobola nakusonka ko nti yoyo Kasiru ng'ayogedde nti yoyo kyangu nnyo tujja kuleta abazibe b'amaaso ne Kasiru nasobola okwa-identify nga kagulu nagati yoyo kati mu mutuyambe bulungi nnyo mutukoledde omulimu guno mweyawuddemu ne mweteeka waggulu mu bitiibwa musula mu guloofa abaana basomera mu Harvard basomera mu Manchester University basomera mu British Columbia University wane Kampala basomera mu Shimoni basomera mu Aga Khan mubaletera mu Penkodi famu omuntu yandibadde ne eka 2 ayina mayiro y'ettaka muyina ne mundu muyina obuyinza tuwa mutu bamanyi bulungi kati kyangu nnyo kutere no problem tumutegedde tukola profile bulungi nnyo kitegeera kati tujja kulona ne Kasiru bajja kutusobola tulagiri Kasiru asobola nti yo mutegeera tujja muri bangu nnyo temutumalira budde mukitegedde bulungi nnyo so mujja tuyambako mangu nnyo so
kati wano soze kale kati mwenna aba boda eno message yammwe naddala abalina boda mu Kampala Wakiso before nga sinagende eyo njala tegeeza mwenna abasiraamu eno message yammwe naddala bali ku Ntebe Road guno muzikiti gwe bagenda gusendawo then nzanye information yabachi yaba boda guno muzikiti guli ku Ntebe Road bagala gusaanyaawo mwewulireko bulungi omuzikiti guno gwa wano kubayita ababiri mbuba gutunda naye amagye gakedde wano baagala gumenya abamagye bagidde mu motoka eryawo asiraamu kyekizibu ekiri wano obudde buno wano kubayita ababiri wennyini wano obudde buno gano gakagwawo bagamba bagutunda amagye gakeddeyo mubazze baagala gumenya abasiraamu bo bali mu kukiwakanya guno gwenyini omuzikiti guno gwe mulaba wano bagutunda kati balesa abavubuka bagumenyewo lwe lutalo luliwo kati n'enkaayana eziri wano bagutunda balesa ab'amagye bona bali mu kukola ki bali mu kubeera nga bagerezaako okwerwanirira abamasheka bona bavuddeyo naye nga kibi nnyo okutunda omuzikiti bannaye omuzikiti tebandigutuuze abasiraamu bakambuwadde amagye gaga so omuzikiti gw'okubayita babiri mwena abasiraamu bakubiriza essaawa zino mugende mukuuma omuzikiti gwammwe bano bebagenda balirako mentality bagenda kumenyawo omuzikiti kati byetubagende bano bangu bakuidentifyinga ate basiru bo tebajja basindika zino embaata zane tezijja zikole fujjo oluvannyuma nyini n'avaayo kati byangunyu byakutegera kati kano ka message njala kagende mwenna aba boda mumanyani ababbako boda zammwe nga temunamalayo looni muwulirize bulungi nnyo nga tonagula boda nakugibeeramu wuwuliriza bulungi nnyo eno message yammwe nkiddamu bwobanga ovuga boda nga ya looni ng'oli Kampala mukono Wakiso mu Buganda ng'ovuga boda ya looni ng'oli boda man ayisaluti mwe bali kukola naye mulina kye mutamanyi ono muganda wammwe yabawadde information eko kyoba tekyemumalizo ebyange embizannya ng'obudde bulaba saagala babuzaabuza mutegere bulungi nnyo bwanga ovuga boda nga ya looni wuliriza bulungi nnyo Ticha kama wangu wasuze otya kasi bintu wasuze bulungi kanange kalonja kadde nkayiseewo kubanga ekituufu kiri nti tuli bakozi mu Uganda naye katuluma kakati ffe abamu tuvuga boda tetuvuga tetulina ssente tuvuga boda za looni ticha naye kimanyi nti ticha piki nga mpya ng'ogiguze kashi buno budde piki ya $2,200 piki eya looni ya $1,900,000 $1,800,000 ogenda okukibala gwedde $10,000,000 ticha pa $10,000,000 piki ezimalayo ddi jukira piki za looni bazikwata nemalako poliisi ebbanga mafuta ga bbeeyi ndibakusaba ssente ipapula simasitiika simakiki ebyo byonna byandibaddeawo ticha naye okimanyi nti ffe tusaba buyambi bwonaffe ababoda avuga piki za looni osobola okuvuga piki ya looni okimanyi nti abagaba piki za looni benyini ebitongole boda banja tugende bonna baani ate be bazibba omwana asobola okuvuga boda ticha n'avuga boda omwaka ogusooka n'avuga n'atambuzaako n'emyezi 6 n'atuka ekiseera nga bulayo emyezi 3 piki eggweyo ticha piki erina ebbibwa etwalibwa gwewunya ebitongole ebyo byennyini mwe mumpa ababbi kyokka bo bennyini bamala okubbako piki tebakusiba bakwita ne bakugamba jantukuwa piki endala ne bakuwa piki endala naye erenka bakuwa piki endala oba osasula 2 osasula 0 n'ezeri buli wiiki kitegeeza buli wiiki olina okuwa $15,000 ku 14 nga tekuliko byakanika ticha mazima ddala tuba tukola amafuta gano ag'ebbeeyi
oba tuba tetukola. Nze kina wano mukwano gwange yakajja piki 2 nga bazibba. Essaawa eno asasula piki 3 naye ng'avuga emu. Bagibba ebulayo kaseera kati neggweyo ne bajja ne bagibba. Tikya bino ebibiina bye tulimu banne Uganda etutamye. Gavumenti tukozesezza ensi. Sipeya wa bbeeyi, buli kimu kya bbeeyi. Aho bennyini bwe bagibba tukebeera mu tracking bwe bagijjamu. Bwe banga ebbiddwa bubbi bwa piki eyo kano kawulirize piki nga bagibbye bubbi ng'agibbye si wa kampuni bamukwata omubbi naye kampuni webba bagamba bugambi jangu twogere tukuwe piki empya otusasule ovuga osasula piki 2 oba 3 banange tikya mutuyambe tulinanga batali mu Uganda tufa tuggwawo nange nsaba obubaka bwange buno obutuusizeko ku basajja abagaba zero ne batutta piki za bbeeyi tikya obukadde 10 obuvugadde ku piki nga piki zaffe zisibako poliisi nemalayo n'olugendo gijjayo nga bagibbyeko ebyuma. Bannange tuli mu mbeera nzibu naffe tusaba kuyambibwako tikya akanyu kange naffe otuyambye kubanga wano gwotera okuyamba buli omu. Muwulidde bigambo by'abanoonyi ba nsimbi naddala abakozesa obuwulunguta obw'amagulu abiri bwe muyita bodaboda omunayijeerya bwayita okada. Basajja batubakera ku makya ne bagenda bafuna pikipiki eza looni okuzijja mu kampuni nga bazitaddemu n'obunoonyereza before we ziba ziri ze tuyita bu trackers. Naye akwawulidde ekitakambaga wakati w'epera ne tunalagamba nti omuntu bw'abanga yagibbye bamu tracking ali bamufuna ne mukwata naye obanga kampuni yennyini yagikwata yeekubbye munnange okootakoota mugaalo munda olw'ensonga nti kali kandaga bifo oba kye tuyita tracker bakajjamu ne bakuyita bakuwe pikipiki endala n'obanga osasula pikipiki 2 ate ng'okozeseemu ekijja okukusiba mu bwavu ate naye bayinza ogikubbako n'okukomekkereza nga munnange obwavu obw'ensibu bw'olimu. Kale mwe n'abavuzi ba bodaboda okwetoola Buganda eyo sisitimu buli bagireeta yakubaavuwaza n'ekikulu kiri nti buli muntu yessaawa yakukyusa buyinza mweberere muve mu okukaba kwakoma. Era bwe tubeera ku social media nga tuwa information n'olio kaabuyonjo ewunya ng'etandise okukola ki okuvaamu envunyu ewunyirira leeta essanja oteekeko ogikumeko ejja kuggwamu okuwunya. So mbategeezezza waliwo kaabuyonjo emu eri Nairobi awaziringa Nairobi ziri 2 n'obulabo kaabuyonjo buli Bungereza bugamba buli ku nkyukakyuka nabo bawunya mbakumeko omuliro kubedda kaabuyonjo twaziyonjanga nga tuzikoomera obutawunya. Simanyi lwaki bwenzija nepa information ngekuba Museveni ate agamba nti alwanyisa Museveni ate aga information gy'empanfu oba abantu gye bawa infu oba okolera ani gwe nga bawayiza Robert Kyagulanyi Ssentamu tovaayo mu defendinga mbuuza nga nkomekkereza lwaki abakuba Robert Kyagulanyi Ssentamu omuwayiriza buli kasasiro yenna temuboogerako ate fa abanwana entalo za Kyagulanyi ne tukuba ne Museveni ate mujja ne mutulumba nga muwooza ate muba mukolera ani. So abantu abo mubategeeze tubamanyi bulungi nnyo babiri bali Nairobi awo Kenya abasigadde bali Bungereza akabinja kali Bungereza kalimu abanyampi bangi nnyo abooza nti bali mu nkyukakyuka naye tujja bambala mpola mu gw'omunaana nzija njagadde bategeeza mugende mpola ba information tujina yonna mukitegedde bulungi naye nga kiri kyembaga information details za system 7 gyagala okuteya federal weeri program nesere za fumenezo birawo nga tebinnanyala dibaga buli kimu kati ekyo kidibaze era kati bali kuno bekubira busimiti wayi ate musajja ebintu tabyogedde tujja byogera buli kimu nga temunnakiroza nakiteekawo ticupe tobyasi. Kale may God bless you, stay safe munambagala nnyo bannayuganda bulujja musinzira okulaba akatambi kano mutusinkane ku lunaku olwokutaano katonda bana basiimye naye nga buli omu gy'otambulira weegendereze nnyo naddala ng'oli mu Uganda nkiddamu munnayuganda wonna w'otambula ng'oli mu Kampala weegendereze nnyo omuzimu gw'obwiso gwa Museveni gwameza amayembe gwagala situka kuddamu kuba bantu. Mukama bankuumire mweraba.